Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero nze nammwe abaana abawala, nze nammwe abakyala, naddala ng'oli mufumbo naye n'ofuna obuzibu omusajja n'akuddukako, omusajja n'akuleka mu nnyumba, yagadde nkuwe ku ddagala ogezeeko okulaba ng'omuyita ng'omukoowoola olabe oba anaakomawo. Nkusaba okigezeeko, njagala ofune eddagala lino. Eddagala lino lyangu, terijja kusumbuwa. Ekisooka njagala ofune kibimba, ofune ne ke bayita akabalira ku mugongo. Bifune bibiri. Kibimba ali mu famire y'emu n'akabalira ku mugongo naye byawukanamukko. Just weetegereze kibimba y'oyo, akabalira ku mugongo ke kano. Kati bifune bibiri, funa kibimba ofune n'akabalira ku mugongo, bigatte wamu bulungi nnyo, byanike mu nnyumba bikale bulungi. Byanike bikale bulungi. Ndi ku ggwe ng'omwami oyo yakuddukako, mwali bafumbo, omwami yakuddukako n'akuleka mu nnyumba n'akulekera abaana, okaba n'akulekera obuvunaanyizibwa. Njagala ogezeeko muyita olabe oba anaasobola okudda. Gezaako kikola gwe wenna omukyala ali eyo ng'olina obuzibu bwe butyo. Tolyanika mu kasana. Eddagala buli w'olyanika mu kasana omugaso guggwamu. Ekikola kiggwamu. N'olwekyo lyanike mu nnyumba oba lyanike mu kisiikirize omusana we guva w'oliteeka. Okitegedde? Eddagala eryo we likala bulungi likolemu ensaano. Kolamu ensaano ng'oligasse wamu, kolemu ensaano. Ensaano eyo oba omaze oggikola, nkusaba okeere ku makya. Keera ku makya ng'enjuba tennavaayo. Keera ku makya ng'enjuba tennavaayo n'ensaano yeeyo ey'eddagala. Funa wodda, genda oba mulina paasikalamu osobola okugenda mu paasikalamu, oba temulina paasikalamu genda ewali ensiko, ewali ensiko oba ewali omuddo, ng'omuddo ogwo obudde bubeera obw'okumakya gukuŋŋaanya omusulo oba gukuŋŋaanya amazzi ago agabeera ku muddo gwe bayita omusulo oba gwe bayita ssuulwe. Ssuulwe abeera ku muddo oyo. Fuba okulaba ng'okeera ku makya ng'enjuba tennavaayo, ogende ewali omuddo oba ensiko, naye nga ensiko eyo oba omuddo ogwo nga gukyaliko ssuulwe. Kati nkusaba oddira eddagala eryo ery'ensaano, nkusaba otoozeemu engalo bbiri. Toozaamu engalo bbiri. Eddagala litoolemu n'engalo bbiri. Olugalo oluwanvu n'ekigalo kino ekisajja litoolemu bulungi nnyo. Tandika okumansa ku muddo ogwo oguliko ssuulwe. Tandika okumansa eddagala eryo ng'okozesa obugalo bubiri, ekigalo ekinene n'olugalo olusinga obuwanvu ku ngalo zo. Kati beera ng'oyolamu eddagala nga bw'omansa ku muddo ogwo nga bw'olaamiriza. Ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino. Olaamiriza bw'oti ng'ogamba nti ebibimba bikka n'omusulo gukya ku nsiko. Njagala omwami wange okomewo mu maka go. Njagala omwami wange okomewo mu baana bo, bakwetaaga. Okitegeera? Bw'otyo bw'obeera olaamiriza, beera ng'olaamiriza nti ebibimba bikka n'omusulo gukya ku nsiko. Njagala omwami wange okomewo mu maka go. Njagala omwami wange okomewo mu baana bo, bakwetaaga. Bw'otyo beera ng'olaamiriza. Eddagala eryo oteekeddwa oddikola ennaku 3 nga buli lunaku olikola omulundi gumu. Jjukira nti olikola ku makya ng'enjuba tennavaayo, nga omuddo gukyaliko omusulo oba tumuyite ssuulwe. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.